Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Olabi waffe omulungi owa Farm Business Uganda omukutu guno ogw'okulima n'okulunda. Farm Business Uganda tuli balimi, tuli balimisa, tukuwa amagezi agakuyambako okubanga ofuna mu nsonga ez'okulima n'okulunda. Tugenda kubanga tukulambuzaako ku nnimiro eno ey'obutunda eri eka ey'omu ku balimi baffe. Naawe osooka olagana naffe nga Farm Business Uganda n'obeera omu ku balimi baffe oba ku balunzi baffe. Bwe tuba tutambula naye tusobola kulekerera. Teroga abantu abamu nti iffe bw'olima naffe okumaketinga kuba kwaffe n'abamu okuyambako okufunira akatale obanga tokafunye. Iffe tulimisa omuntu ekintu naawe ky'osobola okubanga ojjamu akasente nga ne neighbor wo omuga nti neighbor nina enkoko zange wali naye empaayo $20 ng'asogga kuwa nkubanga ky'oli omulagayo naye asookijjamu ssente. N'ogamba nti neighbor wange nina ettooke lyange, nina olusuku amatoke gange 3 naye ate obudde buzibye, omwana ono oba mulwadde oba yeetaaga ebitabo, mpaayo $20 nsobera omusala oba $30 nga naye akirabako. N'olwensonga eyo tukulimisa ekintu nga ne neighbor wo kyanguga nti kale oba ssente zikulemye leka ntwale enkoko oba leka ntwale mu kineeno oba oli kubanga okitegeera. Naye tetulimisa bantu bikajjuffe, tetulimisa bantu pamba, tetulimisa bantu mayirungi, tetulimisa bantu mayirungi, tetugalimisa ffe bantu oba tenaffe tetugalima. Ate kya tetulimisa abantu binazi, ffe tukola butto oli kubanga okitegeera kubanga bw'onaakuza ebinazi bwe binaagwa eri mu bali abasajja bagenda bisuula omulundi gumu. N'olwensonga eyo kolaganako naffe tugezeseeko. Basaba twebaza nti mwenna abali ebweru w'eggwanga ne munda mu Uganda basiima bye tukola. Abantu bangi musiima, abantu bangi nga tuba twakasolo video n'ogiraba. Ku lwaki tubikola bino? Twagala okubanga tukuwa ekisinga mu byonna byonna. Omukutu gw'oliko guno iffe togenda sangako Bobi Wine yalwanye ne Museveni yalwanye ne minisita we. Tetugenda kwogerera ebyo, ensonga za kulima na kulunda kwokka. Ensuku tuzikolako. Ennimiro gy'olima ya butunda kubanga omulimi waffe ogenda kubanga omulaba mukulu wa kiyo, ogenda kubanga omulaba ennimiro eno eri eka ya butunda. Tugenda kubanga tukulambuza abantu abakolagana naffe basiimye ebintu ebimu bye tukoze ne babikkiriza ne bakakasa nti nno abantu abo balimi, abantu abo balunzi. Era nteroga abantu abasinga nga ndi mu kamera
bw'osiima kolagana naffe bw'owulira ng'otwekengera ekituufu tokolagana naffe. Ekyo nkigamba nnyo abalala negaa nti omutima gwo kye gusooka ng'okwogera munda ky'ogendanga nakyo. Bw'osisinkananga omuntu omutima gwo ne gugaana, genda n'ekyondo omutima gwe gugaanye. Towaliriza na mutima gwo, tolwana mutima gwo. Naye omutima gwo kye gusooka n'okkiriza n'ogaa nti naye abantu bano mpulira omutima gwe guseese. Abantu bamujja muni bokusimuga ekituufu bwe nabatuuseeko bantu bangi betuuseeko, naye omutima gwange ne mpulira nga gukkakkanye, omutima gwange ne mpulira nga gwagadde ebintu, ne mpulira nga gubaagadde. Kitegeeza omutima gwo gwayogera. Kati omutima gwo gwogera towakanya. Omutima gwo nga gumaze okwogera towakanya, oli kubanga okitegeera. Abantu abasinga omutima gwo gwogera nti nedda mumaliza mufereddwa. Abamu n'omufere akubeerako n'akubeerako ettu anti amagezi g'omufere abeera mu kutayipinga ebifaananyi, ateekayo bifu. Omufere ku status ye, profile ye ateekayo birala, ey'amannya g'amalala. Abamu bakozesa amasimu nga si gaabwe. Ennamba ze tukozesa, ennamba za Farm Business Uganda, ennamba za Matovu Sylvester. Matovu Sylvester Uganda emumanyi, oli kubanga okitegeera. Kati sisobola kubanga nva mu Uganda ate ntera ogamba abantu basinga nti nze siri mugwirwa nti najja ndi muyindi nti nja kuddayo wakiri waffe Buyindi. No, tetugenda kuddayo. Ffe twajja tuli wano mu nsi yattu Uganda, tutambudde Uganda yonna. Ate ffe famire zaffe n'okulya, abantu baffe bali kulya mu kulima n'okulunda. Kakati ffe tetujja kugamba nti omuntu kola kino kira, tetukulundisa kintu titulundise, tuwe ssente tukulundire ojja kufuna amagobo. Olabanga omuntu bamukutta obujjega n'obwakataala, oli kubanga okitegeera. N'olwensonga eyo wakiyogere tuno 2024 tuli gutandika butandisi, tugenda gutuuka wakati, tugumaleko ng'eriyo abakaaba, ng'eriyo abejjusa, ng'eriyo agamba kale natomera. Ekituufu tuula wansi olowooze naye gwe bafeera ku Facebook. Tojja mu inbox yaffe ngoga bafeera ku Facebook naye muli bafeere. Gw'olabanga tufaanana obufere. Omusajja omu bamubbako ekintu naye nga akimubbyeko tebakibba, yali bakikyusizza ne bakiteeka awalala. Kati bw'asinkana mukulu munne n'amugamba gwalabika bbye ekintu kyange sijja kyogera. Oli n'amugamba nti kinfaana naye si kyendi. Oli yaswala amaliriza ekintu akirabye. Kitegeeza kikyengeza ogamba nti oyinza ogamba nti abantu bonna bafere. Si bonna tebasobola beera bafere. Abantu bonna tebasobola kubeera babi. Nange swaga nti Farm Business Uganda ffe balungi ffekka mu Uganda. No, kyenjawuga nti abalungi weebali naye n'abafere weebali. Awali ekiramu tegeera nti waliwo n'ekifu. Eri abagenda okujja nga basekerera, eri abagenda okujja nga bawoomereza. Okwate ssente z'ozibawe. Abantu tusindikira ssente enkya n'eggulu, naye gw'osindika ssente ozirabako. Naye ebyo biri eno eriffe ng'ozze mu inbox n'otegeera. Naye omuntu w'onsindikira ssente n'ezisikwini tuzikuba tukulage nti ssente zo zino z'otuweereza kituufu, ogambe nti ye zeezo. Tewaliyo omuntu akolaganye naffe n'ogamba nti nabasindikira ssente ne bazirya. Kubanga eriyo n'abakolagana naffe nga tuliddamu nabalaba mutukonektinze ku bantu baffe. Ne woba oli bweru tukonektinge ku muntu wo. 2024 teri kubongoota. Ettaka liri e Uganda nga gw'oli bweru lirikola ki? Olituuzizza naye nga terisobola okuba nga likuwa ssente. Ettaka eriri e Uganda lyebase eka yeeyo, eka yeemu, afu eka zimmeka olyebasizza. Gw'oli eno oli eyo weebase naye ng'ate wandibadde osobola okuba nga okozesa ettaka eryo eriba nga lisobola okuba nga likuyambako okukulaakulanya. Tugenda kulaga ennima eno ya mulimi waffe Wakijja nga bwe nkugambye, otegeere engeri gy'okwatamu obutunda, otegeere engeri gy'okusibamu waya, otegeere engeri y'okusimamu ebikondo, otegeere ebinnyo osima otya, otegeere buli kimu. Otambula ne Farm Business Uganda, amagezi gakubeera wano ku kido. Buli w'otambula owa Farm Business Uganda taferebwa, owa Farm Business Uganda abeera mumanyi. Owa Farm Business Uganda tosobola bamufeze. No, abali betutambula nabo tubeesiga. Abaale mutambulira ku mugendo ng'ensanafu batufuuka kaasa. Abo tebali ku channel zaffe eno, tebaliiko. Oli kitegeera. Fe omuntu genda omuleeta wano nga kakasiza nti ajja ttambula naffe nga Farm Business Uganda mu mazima ne mu mwoyo. Subscribing ku channel yaffe, likinga, sharinga linki, otegeeza abalala nti waliwo omukutu gwa Farm Business Uganda. Fere ife tugamba nti mulimi ku mulimi. Ate ffe tugamba ne woba olimye eka emu osinga alimye eka 3 naye nga tataddeyo omutima. Bw'olima eka emu ey'emmwanyi n'ogiwa kye yeetaaga, osinga alimye eka 10 naye nga
yakaba. Bantu bangi muli eyo nga wejjusa okulima, naye abaakusooka baakwonoona. Abaakusooka baakulaga nti okulima kuzibu nnyo, olina kuteekamu nnyo. Baakulaga nti okulima kwa serious, teriyo kusaaga, kugamba kintu kyamaanyi nnyo. Oli kwanga okitegeera ebyo ffe bye twajja okumalawo. Tewali muzannyo, tewali kyejo, tewali kintu kyonna. N'olw'ensonga eyo ekyala ky'ensembayo baagambanga abalimi, obulimi bw'abataasoma, omulimi aba munaku. Naye baayogeranga eyo ne beerabira nti baasomera ku mmwanyi. Amatooke ne bakwadde ng'ebiseera ebyo tegaalinga nnyo ga bbeeyi, baasaawanga masawe ne batemera ente kubanga gaalinga mangi, ng'ate buli omu alima. Naye mmwanyi kwe tukulidde, we twogerera wano abalimi tufuuse ba nsonga. N'olw'ensonga eyo osooka okubeera gy'oli ebweru, ettaka lyo liri eno, n'olikulaakulanya, nefuuka projekiti nga ne gavumenti esooka okujja n'ekulambuula gwe ky'otamanyi. Kati kankuwa example nti nze omuntu okujja okundaba, olina okusooka ekisooka respect osooka n'ogimpa, naye nga banyoomanga okulima. Ekyokubiri okwogera nange ng'ozze noga nti misantovu nkwetaaga, olina okubaako akantu kwogira nti omukulu ngenze musisinkana. Ekirala bw'obanga okoze ekyo, bw'oŋŋamba nti nze njije ku faamu yo, era sigenda kujja buzi okuwa amagezi transport amafuta gaago oba nanti kineemugaati guugwo olisege, naye nga twasooka binyoomebwa. Bassebo ne bannyabo, okulima n'okulunda tegukyali mulimu ogunyomebwa. Omulimi olina bw'osobola okubanga osinga, kubanga eriyo afuna omusaala emitwalo 30 olw'okuba akolera kifakitole kikampuni eky'abayindi, gwe n'olowooza mbu mulimu gw'amaanyi nnyo, ng'osobola okweddukanyiza omulimu gwo n'obeera ow'amaanyi n'obeera ow'enjawulo. Abantu bonna ne bakwegomba, nandiki ne bakuyita ne ku mikolo nga ggwe ali ku mwanjo. Teri muntu ajja mu maaso gange n'anyooma, teri muntu ajja n'anyooma n'agamba nti buli muntu ajja abakuwa respect, ayogera naawe nga mukkakamu, naye nga byali binyoomebwa edda. Okulima tekukyali kwa kunyoomebwa. Tulime, tulunde, tufuuke amu ku bantu abeeyagaza. Noonya amagezi olyoke okiyingiremu, togwira bugwizi bintu. Tigundira okubanga alima, gundira okubanga alunda. Jangu eri abakugu bakuwa amagezi. Ekyokulala, ne obanga mugezi otya n'onoonya amagezi eri omuntu, okakkananga n'obeera, nze bibiri ngamba abantu bange nti nze wonna wembeera, mbeera muntu mukakkamu, saagala kwetwalira waggulu, kubanga okuyiga tekukoma. Nekyomanyi waliwo akimanyi okusinga. Okuyiga tekusobola kukoma. Subscribe ya kutano yaffe ya Farm Business Uganda, ebisinga obirabe mu kalango kaffe katambula nga video oluusi etandika ate era ne mukukomekereza. Bw'osubscribe na likinga video eyo oba ogyongerayo. Obudde badde buwungeddemu bassebo ne bannyabo, mujja tusonyiwamu ko kiyinza okubanga ekifaananyi tekivudde oluusi nga bw'okyagala, naye ojja kigumiikiriza. Kasa amaloboozi gavayo bulungi. Mbaagala nnyo, mwebale. Bye bye. Farm Business Uganda, ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko, jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja, basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu, naawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowoola naawe alunda embizzi okubeettanira, anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira, anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe
emirembe okuli eby'omuttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omulimu ogwo soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi ku mulimi.